Gamba gweka nagambanga buli muntu eggwanga ne walitegeeza nagambanga buli muntu akakabinja ke kansanga mu byabufuzi nga mwendi kansinga buyigirize na ssente n'ebyobufuzi ndi tikyawaako kyekyaviddeko Mpuuga okugwa ekyenkanidde awo Mpuuga musirusiru lwa nsonga kati Mpuuga bamuwa ssente bamuwa obuwumbi 3 nga bamuwadde kulwanyisa Kyagulanyi obuwumbi nga bamuwadde akube Kyagulanyi amukube ku ttaka akube Omuganda akube Muganda munne aye wangamba yesi Muganda naye atambulira mu kifaananyi ky'Abaganda kati bamuwa ssente ezo Mpuuga yawandiika abaka ba paalamenti 88 bavuganye wali wa NUP buli wali wa NUP naye Katonda tali azaamaanya Mpuuga buli we yataddeyo yabuliddwayo wadde omulema naye kenyiti yasobodde kati ne wa 89 DF baleese ababaka 89 bebavuganya naye kwabo tekuli n'omuwadde yafunye wadde omulema okujja bwati bafuneyo omulema bwati tekyasobose Mpuuga ekikulu Mpuuga yajjirwa fituna n'obukyayi n'obutamanya byonna n'abigatta kati nze mba kuba Mpuuga nga bampadde abaka 88 kyewalikoze kati Mpuuga namulabira buli nze nawererawo tosobola kuddira Nakuya ali wa movement Nakuya bwava mu movement n'ayingira DP bwava mu DP n'ajja mu NUP bwava mu NUP n'agenda mu DF kati Nakuya takyasobola bubaka bwa paalamenti n'asabako bwa paalamenti eggomba n'afuna tikiti n'ajja Kampala Nakuya tali dependable kitegeeza teyesigamizibwako very good gwe nanyinyonnyolanga Nakuya is not dependable tajibwa kadi ffe ekitukuumidde mu byobufuzi nze nali wa movement kuba gye natandika nayo olwo movement nali kuwa movement segeza akantu kakyakulimu tekasobola kanzigwamu dda nze lwaki nakyawa movement mama wange yatuzaala abaana 7 kati mama wange bwatuzaala abaana 7 be yasooka okuzaala yabazaalawo ku Lubaga Road kati ku Lubaga Road taata waabwe yakolanga mu bayindi n'agula ekizimbe ku Lubaga Road awo opposite City Parent kati baganda bange ne banguzaako n'enzimbawo ennyumba bisenge 4 kati bwe mbizimbako baganda bange nga banguzizza betugatta maama n'enzimbawo ennyumba ebisenge 4 kati mba naakagyebakamu emyaka 2 kati obuzibu baganda baffe bakola tebakola transfer okuva olwo nki ekigambo transfer abayindi nga batugamba yese ekizimbe mwakigula ne lwaki mukozesezza amannya gaffe etegeeza mubadde mwaga kwonoona linnya lya taata waffe kyekyatwaza ekizimbe kyaffe ne bakitwala tebakola transfer kuva mu bayindi kuteekamu Asad ku Kenya kati gwe ekikukyayiza kitya gavumenti kati ebiseera ebyo nagendanga nsaba obuyambi nga ndi mutono nnyo nga bw'ogamba omuntu nti n'ekizimbe ku Lubaga Road ng'alaba ng'omulalu nga takkiriza era n'abansigukulula so ekisajja ekimu kyafa nsaba Katonda akiramuze bukambwe kyabanga kiboga ekisajja ekikulu kyafa kyalinga kiboka koti buloka kyavanga kiboga nga kisajja ekikulu nensaba Katonda akiramuze bukambwe era bwe ndikisanga eyo mu ttaka ngenda kubagana nakyo ebikonde kati ne batukasukira ebintu ebweru gwe nonyigira gavumenti okuva olwo nenkyawa gavumenti saddangulu so Mpuuga bagenza okujanga gwe already oli ku opposition exactly
kati batwali abavubuka bano mmwe mubazimbye mu byobufuzi era lwaki nabo batagalatagala leero ali wano oli wali ati ffe abantu batusonyiwe ffe tuwe tetumanyi nti batagazi bwe bati kati nze mbadde nkuwa ekyokulabirako nze mba kuba mpuuga nga bampadde abantu ngenda kusimba abantu 9 mpuuga ye yakozesa effutwa n'obukyayi kati abantu bonna wali badde bagamba Aida Nakuya Musiri David genda kubwa kansala Lubowa Henry Lubowa asembi yakasemba kati emirundi 25 nedda naawe William Henry Lubowa yabadde avuganye nansana yakasemba kati yasembi gwa 25 yabadde avuganya zamba Lubowa yatandika dde ebyobufuzi anti kankubuulire ffe ebyobufuzi tubiruddemu eggoma yerubaga ogiraba ndabawo erubaga Lubowa yasookawo gigulawo nga bagigula yali kansala n'avuganya n'awangula otyo yafuga ekisanja eki taddangayo kubeera mukulembeze abadde nga ajja buvuganya ebisiraani ebiri ku Lubowa ne bw'omutunuulira bikwata Henry Lubowa si kyekimpi oba kikongoli ebisiraani ebiri ku Lubowa abamuganda nga edirango beetuuma mannya gaffe abaira muzikulu wa Muteesa beetuuma mannya gaffe si kyekikongoli ninye bw'okitunuula obutunuuzi bwoti Lubowa akusembya ekyebbeeyi kiyakoze buli wadi bakoze bazita baana gundi billboard yazitimbye nasala bazitimbye kati Lubowa takyasana bubaka bwa palamenti ate mukaku oyo mukaku yakadiba n'emirundi 25 mukaku yali abaddeko omukulembeze abantu bonna ngamba kana obukulembeze obwakalulu tabeerangako tena bwe yali abuwangudde ne mu ssomero yasembanga yayeekerako ne gavumenti mukaku yali muyeekera ali ku kisonyiwo ali ku Amnesty mukaku yayeekerako gavumenti eno yakagwa mirundi emeka 25 naye yawezezza 25 ate ono ayabadde makindye ani munnaabwe nga bwe baleeta Kyagulanyi ani mabike ako kakisiraani amaka gakaddukako kali mu amaka kali azamanyiza buli kikamu kali konna kaweddeko n'omubiri lwa fitina efitina erimu akantu ako kakisiraani ko kalinganga akagamba nti Makindye West yanyina waako naye yaliko mpaka waayo yaliko mpaka okoma fe mu busiraamu ebisanja byatandikira mu busiraamu Nabbi Adamu alayhi salaamu bamukola mu ttaka Katonda era kyova yatugenda kudda mu ttaka because of Nabbi Adamu Katonda mubumba mu ttaka Nabbi Adamu yali talina kyatasobola kukola naye Katonda namugamba nti abaffe komaawo Nabbi Sulaiman yatuuka maaso ga Katonda namugamba nkuweeki namugamba mpa amagezi era yali asinga amagezi mu bannabbi bonna mumuyita Solomoni ne Nabbi Sulaiman Nabbi Isa alayhi salaamu gwe muyita Yesu bamuzaala talina kitaawe ompulira Katonda n'agamba azaalibwe yali wa byafaayo Nabbi Muhammad SAW yasembyeyo naye akoze ebyamagero Nabbi Musa alayhi salaamu wamumanya mu Misiri Misiri kisije baita Egypt wali Farao wamanya Nabbi Musa ensendala bagiyitanga Mesopotamia today is called Iraq bagiyitanga Mesopotamia ensi ziri ssatu Katonda yazaagala nnyo za byafaayo yayagala Misiri yayagala Isirairi yayagala ne Mesopotamia today is called Iraq ensi za byafaayo ezo naye Katonda aga nti ebisanja byatandikira mu busiraamu mukomaawo kati bano bakomye wano abo bali badde bakoma dda Mabike n'ofuna obululu 2 gwomuntu afuka constituency emyaka 15 Mabike yali MP wa Makindye West West yafunye obululu 2
nga yayombako kino kye ate ng'abo yaguze bagule obwedda agaba 5 yazijjeewa baba obukadde 3 obuwumbi 3 obwedda agaba 5 oba Mpuuga yasembawo banafu kubanga jjukira NUP be yasuula ne beetaawa tiketi ye be yatwalanga anti Mpuuga asigale ku ddaayi nakweyerusa yeyerusa Mpuuga yeyerusa muntu wa Carolite Mpuuga yeyerusa tamuvodde Mpuuga yeyerusa era ne gundi yamuyimbyemu oluyimba gundi naawe ojja kunsasula buli byenjogera byoyimbamu ennyimba Walukagga oba mutuula wamu ne muwandiika Walukagga yamukubyemu era yamukubamu oluyimba gwe mukulu sigala ku ddaayi woona kweyerusa n'enviiri azidayinga Mpuuga dayinga enviiri kyekimudayingisa enviiri anti ayaga kudda buto tayagala kuva ku maini ayagala kudda buto owulidde azisalengako nga Museveni ewulidde kati Mpuuga yeyerusa asigale ku Carolite olwo n'ebizigo ebirala byeyerusa bajja bitubuulira Abedi we kati oyo Abedi kasanga abeerawo Kyagulanyi yamugyeko ekikuwa era akimuzizzaako asobola kukwatako amayembe nagakuddiza ulidde Kyagulanyi abizzaayo abikuggyako ate n'abikuddiza kati yabibaddiza kati oyo Abedi bamudiza ebyokola bye Abedi takulemberangako kasanga abeerawo yakulemberako ekyakiye ey'entinda nga bamugoba bugobi oba teyaliiye teyalina yiye najja endala bagiyita Victoria Church eri Lugala ya Pastor Buyondo ne bagoba embwa najja endala bagiyita Family enyirira nnyo eri Lugala eri opposite ne Shero ye Lugala nawe ne bamugoba ate akabiina ke kabadde ajatembe atambula nako kali akabiina kabadde ngoline bwakuvuma obuvumi nga yakalimu nga ne mukazi we takalimu n'abaana be tebakalimu yakalimu ne Nalusiba oyo jjajja wa Nuupu bakabeeranga mu babiri mumanyi oyo mukadde ejankunuupu mugomesi jjajja Nalusiba bakabeeranga mu aba babiri era nze nafokota Nalusiba ne mugamba vaayo eyo nanti naye akabiina ke yajja nako mu nsawo nasooka akakubako ewa yakokakubawo nasooka akakubako mu DP blog yakajja nakuba ewa kati abo abasajja basaana ne bafa ne tulaba ku ntaana zaabwe lireka naawe sikulimba kyekibasaanira baganye okula nze kanguwa ekyokulabirako kimu nze Nuupu yampita neŋŋamba tukuwe kaadi anyway oyagala ovuganye wandisabye Butambala naye mbagamba sijja kwagala kaadi mbawolereza nnyo mbaagadde nnyo bwe naasaba kaadi bajaga kyokalaba bulijjo kabadde kaswama kaadi tokkirizanga abantu kutegeera bwebuyegerezanga obulina musabo ndi musajja muyivu mbulina omumba ka palamenti ndi musajja muyivu Deguli gye sirina negoli omusajja muyivu deguli sirina boga nti omubaka palamenti ovuganya nvuganya olidde so bakuyita okuwa tikiti n'ogigaana buganda nengigaana ne mbagamba bane neeyanziza okunteekamu obwesigwa naye abantu bampulidde nnyo ku mikutu gy'amawulire nga mbawolereza bampulidde nnyo nga mbalwanira entalo wadde nagaana okuyingira Nuupu n'abantu bajja kulowooza nti nako kabadde kaswama kaadi so nosalawo osigale ng'okikubira nebweru w'ekibiina very good neŋŋaana era saabakuba bwami kati omuntu oteekwa okubeerako ne dignity ekitiibwa kyono kisigaza humility integrity plus status kati abo tebabirina Abedi yaliko presidential candidate emirundi 3 nga ye yasemba n'atuuka n'okugamba Besigye yamutwala mu kooti abalamuzi bonna ne baga nti akalulu kabaddemu okubbira Abedi nanga talabanga kalulu kalungi nga kali kati oyo musiru bwotyo oyinza omwesigamako bangambye Abedi yabadde ngakola manifesto eza NRM yaziwandiika ngo
era badde bamweyambisa nnyo ne mugundi mu nadis waabwe ate waabaani gwabadde omuyita wuwo bali mayi opposition awaani abo bafuuka baddiikuula babuloka b'ebyobufuzi ekikazi ky'e Masaka ekyo ekibi ennyo bakisindika mu paalamenti lumansi kitegeeza ki tulumansi obaka weeweeta oba kuteekateeka omuntu nga mugenda mubikola ebyomukwano kati tewakirabako akatambi nga kavuga nga kiweeweeta abasajja mu nviiri kiweeweeta bumaali mpindi kimuweeweeta kimuweeweeta kimutigaatiga tulumansi etegeeza yabadde akola bwenze mu paalimenti bwekiri kyovuna nti twebaza nnyo ab'e Masaka City ewulidde bamuwadde kyoko kyakusatu kati abantu abo buli lwogaananga okwerekereza ensingo yakutambula nayo werekereze bamuwadde kyoko kati nalwo yawangudde muwala wa Sempija n'aba wakubiri ye nagira mu kyokusatu katokiraba n'obubi bwakyo si kyekyabijja gabadde avuma Nuupu katokiraba gabadde avuma nga bamuyita kubukedde okuliko program kibadde kwebegazanyiza bagita kabikano bakaki ate nako kaledi yaako nako kalwana Nuupu ako ne TV tujja kukunga abantu bazire kaledi yaako abadde bakyaza ka TV yaako ne kaledi yaako tugenda kukunga abantu mukame bizinesi mukama okawuliriza ulidde kajoga nnyo Nuupu ate mmanyi mukunga ndi kafulu ngenda kukunga abantu bazire ka TV yako osaze ogera kikola oba oli mu bawuninga oba balabula mbalabula kati wawinzo ganti wena kunga ne bakuyoola sibitya sibitya ne ka TV yako kabinya akabukedde balina program bayita kabinkano erako kabanda okwera kabanda oyeka sambi ate gundi muzibu Serugga leero kankwatu kuba ndowooza towulira buwulizi Serugga nze nali nsoma ekkololo nga neegomba Serugga era Serugga nali badde muwa n'omusaala buli mwezi kuba nze bampanga transport ezintwala ekkololo sente nenzirya natambuzanga bigere nasulanga ku bululuumu nentambula baabo ku New Park baabo ku Equatorio baabo ku CPS baabo ku Sheraton baabo mu Gofu baabo ku UEB baabo ku Summit View baabo ku Kololo High School nensoma kati bwe navangayo nagendanga ku Radio Uganda kwabeerangako Serugga Matovu omugenzi Lafaini Nakabuubi Shifa Liliani kwabeerangako abantu bangi naye Serugga oba oganyeko Serugga akusobera Serugga akyaza omuntu myezi 3 oba abajjako sente Serugga namwe muswaza amawulire nga myezi 3 tavangako oba ebera pano ndowooza gye bayita pano nedda byakisiru Serugga gwe wansoka mu mawulire oli teacher wange mu byamawulire ne Serugga oba bwavu bwe akyaza kabanda nakyaza nalukola nakyaza budusali kwagamba nobanga atali munnamawulire omuntu mukwekeko emyezi 3 n'abantu bamwerabire bamuyoye oleteko ne kubalala negwe n'oleeta oba Serugga yasinga obwavu mu bamawulire yavuganyako kubaka wa palamenti n'asemba ulidde ebyo mitiyana eyo mitiyana ulidde ne Serugga naawe fenna tuli baavu ne Serugga pulogulamu ogitta gwe noddira akabiikano gwewaki n'okyaza omuntu okumala emyezi 3 okyaza omuntu omu oba obasolooza bamala kuwa sente Serugga naawe oleesa amaalo mu byamawulire ate Serugga nakukubirako nga konsalutanti wange nekugamba omuntu mukyazeeko omuze luvannyuma lwa myezi 3 oba 6 nekibinyo nawuliriza okumanya nti mukabiikano wagenda kubaayo kabanda tawulirizibwa kabanda tebamuwuliriza kati kabanda owuliriza ki kati gwe wagenze n'okusuula ekyo ekikazi ky'e Masaka aba kibadde kijja okwo oba wali wakyegomba omukazi yagudde badda kimanye kiddoko naye ka TV yako tukawooninga
Kabukedde TV tukawoninga. Kabukedde TV tukawoninga okusembayo. Kabukedde TV tukawoninga okusembayo. Ate mumanyi nabakunga kaabo bagenda ne bamanyira Obuganda. Yego ali mu kintu ky'okuzibula olupapula. Mama akirimu. Ne muganda abaganda okugula. Ata mukidanga mweyo business ya muntu mbamugiso. Mama nze nakikulembera kati ne bankubira. Ne bangamba yabadde New Vision. Isimo leka kuba kunga abantu bazene Bukedde. Ne mbagamba bwoba okuba emmese enkulu. N'obuto butwaliramu. Ne mbagamba bwoba okuba emmese enkulu obuto bwe bujja obuleka. Ulidde. Muneerabidde nze nakulembera ku zireediyo zonna okunga Obuganda okuzira Bukedde. Mwamala kujjayo mawulire nakwetondera Buganda. Naye nja baddamu anko. Awo bakuwulidde. Bakuwulidde. Tugeze Busiro. Ewa munywanyi wo muganda wo bwana Sseggona. Nze siri mulundi. Si muganda wange Sseggona. Si Lubega. Nze siri mulundi. Bakuyita Lubega. Ate ye yani? Ye Lubega, naye nze siri mulundi. Oli muzzukulu wani? Wansamba. Ate yaba wani? Kyogambe wama temuli abantu bafaana batyo? Engabi gye weddira teri mu bantu bafaana nga Sseggona. Gwempa olinayo muganda wa Sseggona gw'omanyi? Naye naabe engabi bimanyi mu ggwanga wano. Olinayo muganda wa Sseggona gw'omanyi? Sirina. Olinayo sisita we gw'omanyi? Baleka bali bweyo, sirina. Sseggona ku nsi aliko na mukyala we. N'abaana. Mpozi n'abaana. Yakutte kyako? Kye nagambye nti buli ogaana okufuna dignity, humility, integrity oba status. Kati wali oyagala Sseggona akola ati agambe nti nkomye wano mpumudde. Kati omuntu yenna gwe kennyini osooka ne weekolako obwambega. Intelligence. Kati bw'omanya okwekolako obwambega n'otuula teri kisanyusa bantu nakuweesa kitiibwa dignity nga muntu kwekolako yekka bwambega. Wenyini weekolako lisaaki n'omanya nti mu butuufu sijja kusobola okusobola kubiraga. Kati yafunye 10,400 ng'ate yagabye naye 5,500. Yafunye 10,400 mu constituency esinga abantu abangi. Ng'ate yagabye emitwalo 5,500. Nekiyimba yamusinze. Nekiyimba Saabayaaye n'akusinga. Ne Haji Kiyimba. Saabayaaye n'akusinga. Oba Haji Kiyimba yakataddemu science. Talina kyeyakataddemu. Kuba bonna mbamanyi. Kwa science yabadde mungi mu kalulu kano. Haji Kiyimba mumanyi nnyo. Haji Kiyimba mumanyi nnyo. Yaliko mukwano gwange. Kweli? Haji Kiyimba yaliko mukwano gwange. Mumanyi nnyo. Gwe omuzanyiranga emizannyo? Namuwagirako sejja mwegaana. Namuwagirako ku bwaki. Twalinanga omusajja alinganga Jakakawuwo. ABS. Jakakawuwo. Kati Jakakawuwo ng'afuze eggumba ly'ensangi ng'agifudde nga Bayibuli bw'ebyali bwe biribeera emirembe n'emirembe. Amiina. Era nze nakulembera ttiimu eyakuba Jakakawuwo. Nze saagala muntu alemera mu buyiiza. N'owagira Kiyimba? Ne mpagira Kiyimba. So kati ono Kiyimba teyakataddemu ngalo zonna? Naawe okkiriza nti yasinze Sseggona mwalaali? Yamusinze mwalaali. Sseggona yafunye 10,400? 10,400 ng'ate yagabye kizike. Kati abantu abo bwe nkugamba nti basaana ne bafa ne bava mu nsi mbasoogedde bubi. Tewaliwo n'asobola kuwaaba kuba kati akoowaaba eki bwoba ng'olina nnyanga eyakuwangula n'emitwalo 9 owaaba wa? Tokiraba? Naye mmwe ne mulaga nti ensi yabakoowa. Omuntu nga tosobola kwekolako lisaaki, tosobola kwekolako bwambega oba mubi nnyo oba kikekenke oba kiweewe. Kisinza okunuma kwe kubanga yakutte kyakusa emyaka 15. Kati Sseggona olwalira byewalukagga
ngabagaba nange nti enough is enough mbaddewooko n'ekita kitava ku senge okwewala okufuuka wankiro omuntu ngirira kankome wano n'azina obulungi ava mu ddiiro kyekiremye abo babbuloka b'ebyebufuzi zavugiddewa nti wambabazi baabo zavugiddewa wabese baabo kati ani aliko kyagulani baabo bamafiya okumanya babasajja basiru bagwagwa bamukwano n'empuuga naye yagaana okujja ne kaadi ya mpuuga najja independent kati abo abasajja balya mmere ki yali abaze nti kaadi ya mpuuga eyinza omusuula kuba yo mpuuga teyaleeseyo wadde n'omuntu ate nga ye mukwano gwo bwe mwasoma bwe mwakulembera emmengo ne ku mukolo gwa mpuuga era bamuyita n'akola sipiiki n'agamba no mpuuga tewalayinza kunjawula naye kati ate oba tasobola kwawula ne kaadi jangu nayo kati abo abasajja nabo kenyini beekolako obunanfuusi nabo benyini beeyeekera era nze kasa nalaba nga ze independent nemanyi buno obusajja bwankwe buno obusajja buganda bwa sitaani buno obusajja busaana ne bufa ne buva mu ggwanga iba nabyafuzi ensiku erina olabira ate wa kati oleeta munnabyafuzi ng'olabira ku oyo nze lwaki ŋŋanya okuzungazunga mu bibiina ebibiina byonna enjawulo eba ntono abanuupu bamperereza bampa n'obuyambi nuupu ngifunamu obuyambi nfunamu ku buyambi naye nagano giyingira ne mbaga ngira mbeera kameeme obuyambi bwabwe bwannema ofuna simanya ani abuyina mbufuna nze mu ngeri yange ofunayo kimafuta kiki nze nfunayo kye mba nfunye ulidde naye nagano giyingira principal mugumu okufa munyo byali byadda kati aweweera nnyo engalo si mugumu nnyo byali byadda so yadde badde bakuwa obuyambi bwabwe wagaana obeegatta kibi nnyo ne ku ntaana bagenda nti omusajja abadde wefudisi nga naye ogaa nti kati segona nga yafudde ogamba nti abadde waki oliyo asoma ebirango muzayijemba atandika omusajja gwe tuziika olwaleero yatandika ebyobufuzi bye yabitandikira Mengo kabaka n'amuwa obwavu okuwulira abavubuka emyaka 27 awo najja yegatta ku kina ky'ebifuzi ekya Democratic Party kyekyaliwo wabula mukadde emyaka gyatamutambula DP ng'eringa efunye okuyuuga omusajja buno ng'ali wamu ne banne DP yajabulira n'aga neyegatta ku Besigye ati yasooka Besigye neyegatta ku basooka jetti tijje ekintu kya Lukwago ne bagenda ne batandikawo ekikuuso ky'ebyobufuzi bayitanga tijje awo mbabazi we yajjira ne beegatta ku Go Forward bakolako n'essuubi suubi si yasooka bino byonna bakolako n'essuubi bwe bava mu ssuubi ne bagenda mu Go Forward yambabazi ne bava mu Go Forward ne bagenda ne baddayo mu DP awo nzikula baddayoko mu DP nendamu negana ne bajjanga DP buloko negana ne bajja mu NUP oba buyinza okwogera ebyafaayo by'omugenzi nga tebyo kati omuntu ajja azungazunga nga measles aba mubi. Anyway, Isma, kati obulamu bw'abasajja bano mu byobufuzi busigaddewo kozi kati tulaba basaana bafe nze mbagaliza kufa tedda abo abasajja tebawulira siwezi kwagaliza muntu kati bw'olaba Kamabikke amaka gakulema buli kimu kikulemye wafuge Machinje West emyaka 15 Machinje West yabaddewo yanyina waako kadde kazungirayo ki obusajja bwewumuzeeko obusajja bwewumuzeeko kati okwewumuzako basigale nga bazanya ebyafuzi nga bazanyira eri babiviiremu ddala kubanga gifuuse mirambo ate kati empugu yakoze ekibiina ekirambo ekyebyobufuzi ekyavuganyizaako ne muleese naye agenda atuule obaddemu kati agatte ebyobufuzi takyalina palamenti eddako Mpuuga asigale kudayinga nviirize nakweyerusa Mpuuga adayinga enviirize nakweyerusa Segona agende mu mateeka ge kuba Segona akola mu gundi ya Lukwago hane Lukwago no yandi musangayo gye yalaze kyengamba eyo gundi yabwe era ofamwe ne Lukwago barodime yabwandigaana era wiiki ejja tunaawulira abannumye Lukwago abadde wange obadde ofuna obuyambi abadde looya wange as well as my friend anze bangamba tagaba buyambi
Tagaba buyambi naye abadde lawyer wange. Abadde lawyer wange. Nze ndi musajja lawyer wange kanso omusisi ayiseemu. Naye Lukwago abadde lawyer wange. Ajja bakulumya ennyo. Ajja kuba nnumye. Abaana banamusindiikiriza. Ajja kusangayo Segona bawoze kuba balina lufaamu yaabwe. Emisango mingi egigenda okwetaagisa. Kacaawo bagenze mu political limbo. Bafudde. Abo bafu egyo mirambo. Kugatayinza kuddangulu. Ngaddirawa. Nasigala ku meza. Ngaddirawa. Nasigala ku CBS. Kasa musajja mukulu yagana okwowa ekitiibwa n'okwekuza. Baba nga tolina wadombaka n'omupalamenti naawe nga toliiyo. Kati no mpuuga ne bwolaba abadde alwana. Anita Amongo yaleeta ekiteekateeka nti omuntu ne bwaba n'omubaka wa palamenti omu ajja kuyoola ettooke kati byabadde apanze. Empuuga abadde agala kufuna buyambi bwa palamenti nga akyabufuna. Era Anita Amongo yaleeta ekiteeka ekyo nti ekibiina ne bwe kinaba n'omubaka omu kijja kufunanga ettooke. Kati Isima ekibiina kya Mpuuga nze engeri gy'oyogeramu tekigenda kufaanana nga kino eky'entugga ekya Betty Kamya. Bwe kiri kigenda kudda mu level ya bino ebibiina bino Jema kuba ne Jema babadde balinayo basaalirwa naye teyasobodde kudda. Kati ekyo ekisulu kibasaalirwa kyepankira ku mwana nakyo kyali kyadibadiba dda omwana akijjeeyo ng'agwa. Lukwago n'akironda n'akireeta mu KCCA kibadde mu KCCA nga kiyamba ku Lukwago yakiteeka ne ku peroolo kiri ku ligo ttiimu ya KCCA kibadde kikola mu KCCA gye kyava Nuupu n'akiyamba ekyepankira kaddeyo weepankire ku Nuupu wawulidde Kyagulanyi. Wawulidde Kyagulanyi ekyo ekisajja ekyo kibadde kimanyiira ate semuju abane nebaza kanfukamireko nebaza abantu b'ekira bane nebaza abantu b'ekira bane nebaza abantu b'ekira bane nebaza abantu b'ekira nze temunziikanga mwanziise ndi mulamu obebaza ku nsonga ki ab'ekira kunsuulira semuju abadde yakola ki ako akasajja katusanga mu byabufuzi ako akasajja ako media beeranga ne pulogulaamu keriza obagaana nga bakatyaza buli lwakuna nga kakola mu monita kati akasajja ako kajjanga kavuma FDC nga katugamba fe aba FDC tetulina njawulo na mwami Museveni nti omu ye Waswa omu ye Kato mbanjawo nga kesozza FDC era yali Kanukiza Besigye ne mugamba fuluma akasajja katuvumye nnyo Kanukiza Besigye nga Isima ebyobufuzi bwe bibeera mu kaleke naye ako akasajja kabadde kamanyiira kajja tekafaananyikika ab'ekira no bamugobye juzi Walukaga bwe bamujja ku lukalala lw'ababaka kagamba temutuleetera bakapere temutuleetera bakakyere walabye bakakyere kye bakoze yagamba mbu tavetingibwa kansala tale kuleve vetingibwa kansala anti NUP John Mary Sebufu yabadde mu veting mumuli kuleve vetingibwa kansala aga yetalizinira balonzi mune kadde kepanka ako kawambwa kira badde ya nnyoko oba badde ya kitaawo aka kasajja ate kalina omululu nze ntera okulya mu tukke naye aka kasajja omanyi namanyi okwetegera mu tukke emmere yayo y'ebiri kitundu kati olumu ŋŋenda tukke nga wagenzeeyo oyinza okukomawo n'emitwalo 3 buli omu nagamba tusasula nange manyi okwetegera mu tukke naye ŋŋendayo n'ebiri ekitundu naye ndi emmere kati oba oli awo tosasula naye okomawo n'emitwalo 4 oba 5 naye akasajja kalina omululu kwebaza abantu b'ekira okusula ako akasajja katusanga mu tukke nalinze mukyaba Isaaka mugenyi asooka ne Makolo Kavuma ni akasajja ne babakasaba mu gurupu tekasobola bagulira emmere kati genda olyekuko ey'omukinamwandu ogiwulire kagumu nnyo kagumu ako akasajja
hafe roboka atu kabeza fe twali nambole mukulonda kwa FDC abanonya presidential candidate besi yali avuganya ne muntu ulio kwasoka yagenda kwata bendera kuvuganya akasajja akone bakawa sente zaffe ne kaduka nazo munne kabadde kabbi sawa munano kwa ekyo tugenda tugamba Geoffrey Kanya ne tukoze tokuvano tisaniza mutwazi wa semuje nga wali kabadde kajja ne mukyala wako n'abaana baako nenga tekasobola baga nti namwe baba w'emmere kabadde kagulu kagumwaka akasajja genda olyeko mu kinamwandu ogiwulire ya parliament agisibudde ye parliament ogisibudde ne tuko ogisibudde kantini ya parliament kabadde kajja mutukke salaamu aleeko bagambye ndya salaamu naye genda bazikutolereko zirye kagaba salaamu enkalu ulidde nawe genda bagabireko ku salaamu enkalu emirembe gibere gyoyi nga nasuza enjala ulidde naye genda bagabireko salaamu enkalu ogiwulire obuzito okimanyi ebintu byesibizibu okimanyi kati Ssemujju atuuse mu level ng'anyigirako sipiika esimu asobola ogijjako kati nja mukubire bwekiri luli abadde amanyiga munyizi mapeesa kati saa zino bagenda sangula numbers kawoza Museveni adiibuuda nnyo yes Museveni adiibuuda nnyo gw'atadiibuuda nnyo ng'obadde olya mutukke mu kinamwandu owatise kataliyo emmere yo kinamwandu naye esatu ogifuna parliament agifulumye naye ebbiri ogifunye banne nasanyuse abantu b'ekira nze ne bwe mbanga nfudde temunziikanga mwansaalidde ndi mulamu mwanjazindidde ndi mulamu mwanzise ndi mulamu buli ekikakata ku musiraamu ng'afudde mwakiyukoze mwaguze sanda mwaguze perfume mwanazizza buli ekikolebwa ku musiraamu mwakinkoledde sibalaba ng'ebutambala nga muzze okunziika abantu b'ekira mwanyambye kati ddayo zungire mu tukke restaurant gyobadde tova ulidde aka akasajja kabi kadde kavuma Kyagulanyi bakapere nze mbadde nkimanyi ensi eno buli weepankiranga ku bantu Ssemujju byabadde bigambo bibiri byamututte Ssemujju yatuuka n'okugamba nti ye mu parliament balina kulonda ye kubanga ye mugezi abasigadde bakapere nze ndi musajja mugezi omugezi nga wasomeranga ku Masaka Seeke Masaka Seeke nga waddanga mu bibiina enkya n'eggulo Kibuli SS teyaliyo Kibuli SS teyaliyo Bodo King's College teyaliyo Masaka Seeke nge bagita Kayola tumalirize ne musajjawo Muwanga Kivumbi ne munne Aisha nsooka okwebaza ab'ebutambala kanzireyo ero zeeyo wansi bane nebaza abaana beeka antu ebutambala bane nebaza abaana beeka nebaza abaana beeka nebaza abaana b'okkaalo abantu b'ekibibi nebaza abaana b'okkaalo abantu b'eggombe bane we munzika mumanyiwo wemunzi kabula soke tekiri waffe abawa Bobi Wine wemunzika mumanyiwo ate waffe wanyirira mumanyiwo naffe ewaka waffe wanyirira ewaka we banzika wanyirira ebijja byaffe binyirira biringanga ebikumwa abasirikale bane neebazizza nnyo ab'ebutambala kunsuulira Muwanga Kivumbi bana abanuupu munansonyiwa naye Muwanga Kivumbi si bakuba nze temwali mulabye gwaleeta Muwanga Kivumbi nze naleeta Muwanga Kivumbi Muwanga Kivumbi yalina ekibiina nga bakiyita Popular Resistance Against Life Presidency nga yakitondawo ye mukama waffe nga tugenda tuzunga tugamba abantu tuvumirira Museveni okweremera mu buyinza ng'era Muwanga Kivumbi ye director ate ye founder kati lumu tuba tuli Muwanga Kivumbi
aŋŋamba nti nange ndi w'e Butambala ne muka tebakuzaala Masaka naŋŋamba obukojja buli Masaka ne banzaala Butambala ne ntandika okutunda Muwanga Kivumbi nti ono mwana weeka abantu tebanga neeyisima Muwanga Kivumbi bamuzaalawa ne mbaga bamuzaala Bugoye abantu nga tebakkiriza kati ekyannyamba ebiseera ebyo yali omugenzi Dr. Swaiman Kigundu Governor wa Bank of Uganda yatuteekangamu ssente nga yatuwasa ne bamuzaala Butambala bamuziika Ntolomwe nembeera ne Muwanga Kivumbi ne Muwanga Kivumbi akakasajja nako kaggulu kabadde mu Parliament emyaka 15 Muwanga Kivumbi tamanyi simu yange kati obeera wamuleeta otya ate hati lina muleeta nga tanakufuuka mbaka Parliament niye amaze mu Parliament emyaka 15 tamanyi simu yange tolyangawadde ku kikumi kya Muwanga kuge tamanyi simu yange Muwanga Kivumbi emyaka 15 akakasajja kabadde n'entalo ku YouTube nga nze nkawolereza nze Muwanga Kivumbi ne wotali mpadde ssente kuba obadde mukopi muggulu mukopi ni jangu nebazo ngambe thanks very much webale kuyiwa mubiri webale kuyiwa mubiri naka kasajja kyakagwanidde ekirungi Muwanga Kivumbi abadde muyivu yasoma byanfuna ne Muwanga Kivumbi obwavu bulumi Muwanga Kivumbi okufuna omulimu asoose kuba mubaka wa Parliament teyakola kwa ntu wonna talina waakoze abadde nga Mwami Museveni kana agenda kukola weewala Mwami Museveni takolanga kukasanga azaalibwa Museveni yali musomesa nga yasomesaawo Tanzania Mwami Museveni wa senior 6 alinga nganzi ulidde mpozi senior 6 ogana osomesa kulowa classes senior 1 paka osomesa O level senior 6 ogana osomesa certificate no osomesa ne Muwanga Kivumbi abadde nga Mwami Museveni so abe Butambala obagamba nti beebale bana abanupu akasajja kabadde kabi ku ground tekabaddeeyo tabadde ku ground abadde avuma abalonzi abadde ajerega abalonzi ate kabadde kakodo nnyo fene mu busiraamu baka tubusiraamu Katonda agamba gye munaakoma okuneebaza gye nja okukoma okubawa olaba Katonda ayagala abantu okumwebaza ate Aisha ako nako kaddugalire muli nako gwakasinze Aisha takoledde bantu Aisha ate nze yanyizaako ekintu kimu nina first born wange bamuyita Nansamba Mariam abadde kansala ku Central Division Nupti yamuddiza kaadi Aisha nga yali mu nteekateeka eyo amanyi bulungi nnyo ne mga Aisha muwala wange tebamuddiza kaadi omuwala agenda kuddamu antawaanye nali namuwonako nsabira bamuddize kaadi Aisha ngamba mukulu isime ebyo munange byayise byaganye kati n'eby'e Butambala byayise nawe genda obiwulire byaganye emeri ya Parliament agiveeko ate Aisha n'atakoma ku ekyo puliyoli tekitegeeza ki okusoosowaza ekintu ekimu nti tusooke ku kino tusoosowaza kino puliyolite kitegeeza kusoosowaza very good otegeera Oluganda kati era puliyolite ye moto ya St. Mary's Kitende education is our priority ebyenjigiriza tuisoosowaza ye moto ya St. Mary's Senior Secondary School wa Dr. Mulindwa nti moto y'essomero egamba yagamba ki Dr. mulungi nnyo education is our priority ojja mulaba mukwano gwange nnyo is my best friend n'omwana wange gy'atadde first choice Dr. Mulindwa sebo tukutumidde Dr. Nzija omwana yakuwadde first choice era omwana wange Habi ajjeeyo Dr. omupiira mu ggwanga ebigezo bikomawo nga 3 nze ndowooza njagala nnyo ekyamaanyi kunsikako mu ngalo nze ate aweweera engalo Dr. Mulindwa oyinza omulaba n'okomawo n'ovuma ekyalo kiramba nkosekanye Dokita okomawo n'ovuma ekyalo kiramba mu Uganda teri amusinga kuweweera ngalo Dr. Mulindwa tebatenda amini
ne Dokita Mulindwa mu Uganda teri amusinga kuwoweera ngalo. Abazadde batwaleyo abaana okusoma kuno ogenda kutandika. St. Mary's College, St. Mary's SS Kitende. Sebo Dokita bwe mbanzize omwana ajjawo ate njagala full basale. St. Mary's Kitende. Siri ku half. Vipers Sports Club. Yeah. Byonna bitambulira wamu. Era omwana Abi yatudde P7 ebibuuzo bikomawo nga 3. Nentwalayo. Nja kutwalayo kuba ngenda kutwalayo. Mubuuzeeko. Nandi gavumenti ino mutwalire ku salaamu naye si musiraamu. Ne Dokita mulungi nnyo. Maama we. Ng'olabye Dokita nakwata mu ngalo. Dokita Mulindwa. Dokita Mulindwa. Dokita Mulindwa. Dr. Lawrence Mulindwa. Osibira mu Power King. Oyinza oganjagala executive. Tumunoonyeeko. Njagala executive ya Power King. Munoonye kasiki ko. Oyinza okujoga ba manager bonna. Nabaga buli manager afukamire. Ku parking. Ng'ovudde Kitende. Ng'ovudde Kitende. Nojja ku Power King. Oga buli manager afukamire ku ttaka. Nze njagala emipiira gye ginsumbuwa. Emipiira? Oyinza okukomonedda zini ddamba. Ginsumbuwa. Emipiira ginsumbuwa. Egy'emmotoka? Egy'emmotoka ginsumbuwa. Nange Dokita. Ane sijja kutawaanya gwe kankulekere mwana emipiira nja gyeyigira. Njagala atoza ya sente. Ate bwe bunyonyi bwa lunda. 25 kekakati emipiira ena. Kati ginsumbuwa zijokka. Kati moto ya St. Mary's. St. Mary's Kitende. Education is our priority. Is our priority. Ebyenjigiriza bitusosokaza. Manyi akwata nnyo moto z'amasomero. Eyeggombo manyi bagiyita. Tulangiza Kibaze. Tebagala bakonye. Kibibi Secondary School manyi bagiyita. Struggle for your future. Lwanirira ebisere by'omu maaso. Kololo High School manyi bwegamba. Struggle for success. Lwanirira obuwanguzi. Makerere University wadde yannemu okutuukayo manyi bwegamba. We build for the nation. Tuzimba lwa ggwanga. Uganda Police manyi bwegamba. Protect and serve. Madam ain't protect again. Nabisusa gayo manyi bwegamba. You reap what you sow. Okungula kiwasiga. Kati Aisha Kabanda n'atujyoga. America Secretary General. Atujyoga. Atuleetera omuceere omubbe. Story y'omuceere nagiwulirako. Yabujjawo omusajja abadde amubanja omuceere. Kati atuleetera omuceere. Kati Aisha tosobola kuddira nti bannabutambala priority yaffe guba muceere. Naye mu Busiraamu kikkirizibwa oleeta ekintu ekibbe n'okigabira abantu. Tekikkirizibwa. Ate ffe bannabutambala Obusiraamu kitegeeza muceere. Obusiraamu kitegeeza piraawo. Ffe made in piraawo. Kulya. Kati bannabutambala tubaleetera muceere na ntende. Munnabutambala tumuleetera ntende. Tumuleetera muceere. Tumuleetera nnyama. Ebyo abaana byo. Byezaalibwamu yabikola. N'omusajja yasooka okujja mu Uganda omusuubuzi baali bamuyita Alidina Vizilam. The first Arab came in Uganda. Twamusomako. Alidina Vizilam yajja na muceere. Nakukube butambala. Nakukuba mu Uganda mu Kampala. Olaba omuzikiti oguli owa Kisekka gwe bayita Alidina. Mwe bamubbula. History wa P3. The first Arab came in Uganda was Alidina Vizilam. Kitegeeza obusiraamu bwe bwajja n'obusuubuzi. Obusiraamu bwe bwajja ne piraawo. So, oyo mukazi Aisha Kabanda kantini ya parliament yagivuddeko. Kujyoga. Tosobola kuddira ebutamba tulina ebizibu. Naye yaliwo NRM omukyala. Yali RCC. Adde bamuzeewo. Tulina ebizibu. Tulina amalwaliro. Tulina enguudo. Wadde nze naleetayo kolansi. Tulina amakomera. Otwala kolansi butambala. Otya. Nze nabeebanga Museveni kolansi n'atuuka n'okunvuma. Museveni yanvumirako eruweero n'anvumirako banewa yanvuma ebirungi 3 n'aŋŋamba ndeekaana ebutamba kati njagalayo kolansi wavaayo ki n'atuuka n'okugamba nti newe yennyini eriwakitula teri kolansi. Museveni akuwulira. Museveni yampulira n'annyanukula. Era akwate ku buyambi. Ngamba bwaki atali muganda we. Siri muganda we. Ate ngofuna ba principal oli muganda we. Principal mwana wa Kaalo. Principal wegomba. Wegomba. Bwezi lwaka mukwesa kubo limu. Ne Museveni wegomba.
Museveni egombe ajebuzi yawambayo buwangi kati Aisha Kabanda tosobola kujooga bannabutambala ffe priority yaffe si mukyere tulina ne Referral Hospital which is Gombe Hospital n'eddwaliro liri ku musingi gwa Referral Hospital. So ekyakubiza Aisha kiki yabaye takolera bantu teyakolera bantu oba bamubbye bamuwadde na bungi nnyo ate Kivumbi bamubbye bubbi bamuwangudde Kivumbi bamuwangudde wabule ate ekibi ekyagudde ku Kivumbi tukivumirira amagye gasanze abaana ba Kivumbi wabweru ewaka ne gabagamba muyingire muve wabweru bwe bayingidde mu nnyumba ne babakamayirira amasasi mu nnyumba babasoba lwakuba Baganda oba babaserwa kuba Basiraamu. Amagye tugavumirira nnyo. Amagye tegakomye ku ekyo ne ku munaku era banne njagala mpakanya nsibiyewo $5,000. Amagye gazze ku munaku wabaddewo abookya ebipiira abantu bennyini ne beekolamu omulimu ne bazikiza ebipiira. Amagye bwe gazze ku munaku ne gakola effujjo galina kiriniki emu ne gagiggula ne gakuba abalwadde tiyagaasi. Amagye gabbye essimu 8 n'emitwalo 25. Amagye gabbye $25,000 ku munaku n'essimu 8. Ampakanye tujja genda mu kamera z'oku munaku. Amagye g'okulwa 6 gabbye essimu 8 ku munaku ne gabba n'emitwalo 25. Amagye gakasuka obutiyagaasikanisa bubiri ewange mu kikomere. Okumanyikana amagye tegategeera era banne temudde okuwa abaana bammwe bayingiza ne definition y'obusirikale zinakula manyi kitegeeza kuba mubbi na musiru. Tosobola kusanga clinic abantu bageze funa bujja bagenze funa bujja no babakubyemu tiyagaasi 5 era obulala obwafikiddewo obwaganye okubwatuka Wakasanke police station yeyaze ne Bukima obwaganye okubwatuka ne mu clinic babyemu $20,000 n'essimu z'abalwadde 8. Eyo yabadde editachi kibavuddewa waliwo amagye kati baagaliwa mu Kampala gajja gatambula gegaganaganya g'abantu era banye bwe mulaba amagye agatambula mu dduke abo babbi si b'amagye oba bazzemu eri enkola ya Amini ndowooza oba mwami Museveni tabasasula. Amagye banne buli ampakanya tujja genda ku kamera y'oku munaku ate twabakutte n'obutambi babbye $25,000 ne babba n'essimu 8. Amagye si poliisi, amagye gabbye $25,000 mu kiriniki bagiyita Aisha eri ku munaku ku kamera kwennyini ku kamera ya poliisi babbye $25,000. Amagye ne gasumulula akasawo ne gatwala batwaliddemu ne perfume ne batwala perfume ne batwala bunekiresi ne batwala amasimu basajja beereere bagenze kukwana ulidde naye amagye nga mukyabba n'emitwalo 25. Amagye ga Uganda nga mukyabba n'emitwalo 25 ne mutwala n'amasimu 8. Bwe batuuse ku chipusi z'abantu bazisawo ne baziyoola ne bazirya ne mubba ne chipusi. Banne kino lwakuba nti omwogezi w'amagye ali ku la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah kibi nnyo. Omwogezi w'amagye yono mukwano gwe Kulaiji oli bubi naye amagye gammwe mabbi. Jeno nalweyiso okutuusiza obubaka buno okutwalira obubaka buno nze neewaddeyo okulumiriza ab'amagye abo. Kamera zijja tuyambako. Amagye ekikolwa ekyo bakikola ku Lwamukaaga ekiro. Isima tugenda kuba nga tuwunzikira no programu y'olwaleero tukoze eddakiika zino tugenda kuweza ssaawa. Ebyabadde mu kalulu kyofa togabi yawangudde musajja wange Alani yamulepinze bulepinzi naye ebivaayo biragati yawangudde mu Alali. Minisita kyofa togabi baminisita bekakatisa olwo neyakatisa ku Secretary General wa NUP Minsa. Kati oyo Minsa oyo mubi muzibu. Oyo Minsa yatuuka nga yeewambako. Minsa bwe yeewamba nga yeesuula ebutambala mu kibira. Kazi kuwa mujjayo. Nze namujjayo.
kati ntuuka ku miisa nga bamuwambye yeesudde wansi nenkwata akamotoka kange nengenda ku poliisi ekibibi naye mbagamba waliwo omuntu mumanyi neŋŋanyi omukwatako olw'okuwuza obujulizi tuge tumugjeyo. By then poliisi y'ekibibi teyalina mmotoka ng'erina kabayisikolo nga myaka gyadde gwe ng'ovuga nga nze nvuga nze emmotoka nazikera bukeezi nze ne kololo nasomanga n'emmotoka nze nayiga emmotoka when I was in senior 2 ngenda n'emmotoka ku ssomero lwakuba teyalinga yange yalinga ya muganda wange oyo bamuyita Jasadi Bukenya. So Miss omujjayo Mwisa mujjayo bamujjayo nga yeye Miss Mali omujjayo nkwata essimu nkuba ku zirediyo zonna twamana mutwala Gombe olwakolanga ni kansala kansala ki yaliko kansala ekisanja kimu n'okumanya oyo omukazi mubi bwawangula natwala obuyigirize bw'abaana 35 nga bwaki aba diguli aba diploma aba certificate netwala abaana 35 nemugamba ajati Miisa kuba wa mirimu oli mukodo tosobola kumpadde n'ekikumi nesaagala sente zo mpeera bano abaana ate mwalimu n'aba movement mpeera bano abaana emirimu mu KCCA ye Miisa n'akwata obuyigirize bw'abaana 35 niye omukazi yenkana ne sitaani obubi tiyampako wadde n'omulimu n'ogumu nze ayamutaasa oyo Miisa mbakuba mumwononefu nali mulepinze n'omulepinga nze yamusookako nga bamusudde mu kibira atogayi yali yeesuddeyo kati programu ezikwatagana ku kyobubbi bululu tugenda kugikola nga yanjawulo ku zino era tugenda kudda naye ngamba sibula njagala okwebaza abantu b'Ennyendo Mukungwe abategedde nti awaliwo kandi tubaita Kiseebina gy'afiira bane mbadde neerabidde era ofukamidde bane neebaza abantu b'e Mukungwe Nnyendo Mukungwe mu Masaka bane mwebale nnyo bane mwebalire ddala okulonda Sebina gy'aviira owa NUP omukakamu omuyivu ate abaswazi bane mwebale nnyo bangamba Museveni ne sente agigaba ne sente azigaba Sebina sente azigaba mu sente agigabira ddala Sebina lwakuba sigikwata nko naye mbadde wano nja kutwalayo nkuba omudumu wano Sebina guno omukutu guno gukukoledde nnyo era nja kutwalayo banga nti azigaba talina mutawaana Sebina 10 terimugaana 10 ate yawangudde nkyali levo ya 10 nange sebo Sebina nange sikyali levo ya 10 nange nalinyisizza naye nga bambi abantu b'e Mukungwe banne mwebale nnyo mwatuwonyeza adayinga enviiri mwatuwonyeza yeyerusa mwatuwonyeza buli kimu kyonna kati mu mbeera eyo naye nka neebalizika era kenyongera okwebaza abantu ba district eya Mukono mwebale kunnondera woman member of parliament wamo simumanyi mpulira muli naye bamwita Sheila Amaniyo woman member of parliament owa district ya Mukono mwebale wanupu Amaniyo Sheila bali naye nkwebazizza mu advance bebale bannamukono abamulonze ne mulonda Sheila Amaniyo Dulaville mwebale nnyo mwebalire ddala ekintu kye mwakoze ombaka ateekateeka kwebaza abantu njogeddeko naye nagamba ateekateeka okwebaza abantu district eya Mukono yonna abantu bonna abamulonze era kakati amaanyi wetugenda kugasitwa kati amaanyi gonna nebaze n'abantu b'Ebuyikwe bakoze ekyabe Buyikwe ab'Ebuyikwe baleese Lukanga bw'otwerabira baleese Lukanga oyitidde ku mikutu gino Lukanga bw'otwerabira basudde Lulume bane mbebaza n'okunsuulira Dokita Lulume omwene naye abadde yeepanka Dokita agenda ojjanjabe bantu bo ate naawe wummulako ate abasajja bakusobera bagamba Mwami Museveni mubi alemedde mu bukulembeze namwe mulemedde mu bifo ebifo si byabajjajjammwe muwummule ku mubenye ba consultants mukole ku masomero Dokita Lulume kola ku ddwaliro yakulira mbu abasawo simanyi mu district zaawo naye olugezigezi lwakusukka ate nno mukodo
Lulume ati ali wa DP wamma wali wa DP ali kuse wali sende wa DP jololide semulina nga wa DP sijirina nga DP ajingide kati sijirina naye a DP okuva ku mulembe nga ababana bonna abayingira ku mulembe wa Semwogerere ababana bonna abali mu mikono gya Sebagala bane abatu abebuyukwe banembe bazizanyo oyo omwana affe tumuzimbye abadde waffe wa YouTube bano omwana tumbalete tulese mulenzi muto ngenda batwalese Maseruka abe mukono South tukoye abakadde nga tosobana goba mbata tulese balenzi bato kale byebyo kati fabe mukono amanyi agasinga obungi kati tugenda gagatta tugagenda gazza ku Robert Kabanda meya oyo gwe tugenda gutadde kati amanyi bisikade twabimaliriza kulonda kwawedde eno nene twakoze bulungi kati amanyi gonna gali ku Kabanda banere balonda ba meya bamuyita Kabanda Robert abe mukono ekyo kola mu kimanyi wanupu Kabanda bane meya bakulonde mu advance musajja mukaka nze ne nupu tuli tuti musajja muyivu ekisemera ddala okubeera ekintu ekikulu nedda nupu yaleeta gundi nedda kituufu Kabanda meya we mukono addako ate Johnson Muyanja Ssenyo Johnson Muyanja Ssenyo wa Central wa district Central wa district bambi kati jola ku meya bambi ampeeredde ku baana nga basatu Muyanja bana abantu be mukono mbasaba busabi ero genda kufukamira ko buli kasero genda bokawansi meya Muyanja Ssenyonga ampeeredde ku baana batano bambi nete tebabadde bange omutwalira ba nina abaana basatu mu bulamu bwange naye mbadde nyamba abaana b'eggwanga meya Muyanja Ssenyonga ampeeredde abaana batano nga sasuladde n'ekikumi mbadde sasuladde n'ekikumi mu St. John's Primary School ne mu St. John's Secondary ate no meya era nyongerayo basale esembayo omuveeko enkuveeko nyongerayo basale esembayo ne kubaana abo tekubadde ku mwana wange ategedde mbadde nyamba bayambe ate engalo zo zibadde ziweweera bana abantu b'e Mukono district bebalonda ba ssente ba district bane munyambe bane tubeegayiridde Johnson Muyanja Ssenyonga Johnson Muyanga Ssenyonga Johnson Muyanja Ssenyonga ngera nawe wenga nti Robert Kabanda lwe balonda ba meya totagala tononya kafana no yaki ambulera Robert Kabanda Robert Kabanda awewera mama ovano mumpadde ku namba ye Robert Kabanda awewera owe mukono meya aina tikiti okuvuganya Robert Kabanda sebo mfano ngenamba yange ngifunye enamba yo ngangifunye Robert Kabanda ne bambi abantu be mukono ngabo mwatulondedde mu kya Betty Namboze nebonda Sheila Maniyo Betty Namboze yakubye bali obulu bibiri mu emitwale biri n'ekitundu eze kya mutami yako kyokka tagaba buyambi obulu yabufunye ne mukyanya Betty Namboze mbamiri nekola mufunye kochi wadde n'olwataano aleka taina masomero mbana tuwelita aba ate ne yasanga mu byafuzi bali na ndude mu byofuzi neno ya survive nzano yekaku basajja abaddewo bakawono degi je bayita the gang of 7 waliwo akakuusuka abana b'efuzi bayita gang of 7 akatandikibwawo owekitiibwa mulwanya muli abana byafuzi abo the gang of 7 Namboze ya survive omulala lukwago katulabe ekinaddako weekend naye nga eya survive ko mbano gang of 7 yonna bagitemye omulundi gumu Namboze ya survive tugenda kusiibula wano buli lwakutaano ku parking wano baita batanabulagala kasubi buli lwakutaano ba TikTok babeerawo buli ba TikTok oyagala omuddugavu oyagala omumyufu babeerawo oyagala ate buli wa TikTok babeerawo lwa Friday twabadde ku ekololo twagala okwebaza Dream Restaurant yakoze ku bannamawulire yabatidde emmere anti Nambobiri yabadde waawo n'atakoma kuleeta buleesa emmere n'agwako ne munsawo nangamba bwange olina amafuta nemugamba ate amafuta ati wano wetulawawekaweka ani kati nze ndi mu kintu munda anti Namubiri n'ajjako ne Kasibantaala DC emmere yo yampoomera emmere ya
omuntu ewooma ya dream ya dream ewooma nnyo kasibanda ono yali ewa betkamya ludde omulaba kasibanda yatwalayo ya dream restaurant ewooma era mwena gye mbazigirira ebe kuyiseemu oli omutundu ya Kampala wano wonna ebitundu ebinanyeebwa ndegeyaawo mugende ku dream restaurant muli ekyemisana muli ekyeggulo muli n'ekyenkya twalako n'ewaka kuba ne simba kukolera delivery namba y'essimu kweriawo kyokka ate bw'oba yeovuddeyo ng'omaze okulya okusi naye ng'olinamu obulwadde olina ebikusumbuwa alusaazi pulesa emmeeme okugwa tusimanye mukyatafuna lubuto omwana tutambula bulungi eddagala liririmu omusawo ali omu yekka yakakaseddwa okujjanjaba abantu mu ndwadde zonna zonna ye Dr. Ssenjobe. Ssenjobe wagaana okuntwalayo. Dr. Toyina simu ye njikuwe. Ssenjobe wagaana okuntwalayo. Nenda kukuwa essimu ye. Dr. Ssenjobe jimbe ngiteekeko ngense ewulira. Dr. Ssenjobe gisome ne bakiraya nti bagiwulire. Dr. Ssenjobe okomofuna. Dr. Ssenjobe kuwa Biva Organic. Enamba yendi wano actually yali embadde mu mutulo okubona gitadde butwezi kati wano. Naye nga Dr. Ssenjobe essimu ya 24. Dr. Ssenjobe 0752 0752 nkaaga 24 27 ye Dr. Richard Ssenjobe kyenamwagalako mu Uganda ye muntu wa abo asoose okuva mu bupangisa nakola amakaaga ge ate okusulamu eddwaliro ekyo Dr. Ssenjobe nkikwebaza mu Uganda yokka. Ekyokubiri ye musajja omusawo owa abo naye nga bwemutuukako olowooza Dr. Wemulago bwe kiri ate muneebalize mukakkamu nnyo ayogera mpola omanyi nti buli muntu amuwa obudde bwe oba abalwadde baliwo bameka oba oliwo namba ameka akuwa obudde bwo teri ebyo mbunkooye bannansi kaba balabe baba dokita akulaba mwenyini akwerabira katwatanisawo n'enkola anyway dokita ye mumukubire kwezi enamba y'essimu eri wansi awo onyonyola bulwadde bukuluma oba eddagala buddakukosaako oba jangu ali ku opposite Masengere waliwo ekizimbe kya langi za kiragala kiriko Biva Organic kati enkola gye twataniseewo obeera nga oba tolina ntambula oliberwa ggwanga oyagala koma mu Uganda tolina ntambula ekutuusa wakaawo otukubira ssimu nti nze ntuuka ku airport ku saa 8 ne sirya motoka entwalanga ffe nga tujja ku airport tukukimawo kutwala ne oba oli waka ng'oyagenda ku airport era kutwala ne oba bano banina mmotoka yange naye nsobola kwevuga njala genda waffe Kabaale naye olugendo sobola kuluvuga okuba ku 0707 ye namba yange awo tujja tukola ki etukuvuga waya kuvugira muzaffe waya kuvugira mu iyo kiryoke bwe kiri sibula abantu bane mbeere bulungi era mwena